Nvuma nandibadde nga muwa naye nagamba kamuleke we kanga n'aterera najja eri omwana we naye nagenda olaba negezi olaba tenga kinsusseko nasooka ne mu blocking ayike nyina avaayo nayogera amblockinga sina mufunira amblockinga abantu bangamba mujjeeyo kwata gwe mujjeeyo ayinza okuba nga alina akatono kayagala okuwa ate nga wamublockinga konze okay naye okuva ena mujjeeyo buli enkola live ajja ku live yange n'akomentinga n'avuma wansanga kuzaabalala nga bankyaza just tuli mbyaffe tuli mu kibozibozi n'alyoka akomentinga n'avuma omuvubuka oyo abadde ansusseeko kabaata okuvaayo nange okwekakabako nange ndabe nga mugambako kati bino byogambe nti musiyazi obadde onyiize bunyiizi mbadde sinyiize era bituufu nze omanya amazima ngoogera mbadde sinyiize kyali bwe kiti kyali bwe kiti twagira naŋŋamba tutandike okukola ki okulya ebisiyaga mbu ye alya ebisiyaga era ebisiyaga akoze ki abifunyeemu ebintu ebyo nali nabisiriikira naye ntuuse nange nempitika neŋŋamba nekimpitako nekyogera naye mbadde siri wa kukyogera kubanga bingi binagumya neŋŋasa naye busungu obwampitiddeko nakyo nenkyogera naye nali nabisiriikira sitegeera yali agamba mutandike okulya ebisiyaga nga abirya mbu nange mbitandike nga abirya naawe nga abirya nange era ye yalinga abirya naye nange yali abirya nange anteekemu bwe kiri akulya ebisiyaga oba afunira omulala no atandike nga nange andye ng'akuzina emabega mu Luganda era nze ne mutima nze onengamba bwe busungu gwandiko kubanga nze bisango ne musanga ku live ye scrollinga n'empitawo n'engenda Biswanko ono waliko naye mulaavu bbanga ki ebbanga teyayidde nenyo emyezi emibala obulungi gyalinga 3 gye mwegattamu naye Biswanko atugamba yakulya omulundi gumu anti kati awo simanyi bwazayogera yakulya olunaku lumu mulundi gwali gumu oba yagamba yakugula buguzi awo nze simanyi n'ogenda n'akugamba genda omireepyo akapeke n'ogaana ate gwe tugamba mwegatta emirundi egiwera awo simanyi ye wadde awo nabagamba nti munnange kati nze nange sinange gyengera kibakakasa kubanga abantu abasinga muwuliriza nnyo eddoboozi Biswaka mpeereza byumbadde mwogera naye wano kasooke tubiwulirizeeko tulabe naye kenyini abasindikire byayogedde omanyi mugenda kujajinga omuntu omu lwakuba simanyi bisindika nange mbirina kati nange sinnabiwulira bino katusooke tuwulire bino naye abasindikire byayogedde Biswanko olirwedde ojje waggulu wano ebintu bino bisindike nga oli oba okyatuweereza birala naye ndabanga akampi kasooke tuwulire kano ebyo byogamba bw'ova kuzina nze munnange nange era woba oyagala nkusindikeko nze ku bwange olabe nze oba bagibaninga sigitya nze nkusindike ku bwange oba oyagala ngamba nze nkusindikire ontye oba ng'oli siriyasi ngamba nkusindikire ebyange nga n'omwana atudde wano nga twezina bikusindikire mazafaka gwe oli amazzi kaweddemu agambye ng'omwana akomba abadde akomba tinga tetukiwulidde kiddemu tekirina buzibu muwulire bannyabo ne basebo ebyo byogamba bw'ova kuzina nze munnange nange era woba oyagala nkusindikeko nze ku bwange olabe nze oba bagibaninga sigitya nze nkusindikeko ku bwange oba oyagala ngamba nze nkusindikire ontye oba ng'oli siriyasi ngamba nkusindikire ebyange nga n'omwana atudde wano nga twezina bikusindikire mazafaka gwe oli amazzi mbiwulidde naye asindika ebibye kati ebibye bigamba ki n'ebibye nabyo bibi
Kubanga sisuubira nti atenze njogedde bwetu naye kisinze naye ayogedde atya. Kati gwe tuwe byayogedde ebibi. Atuwadde gwe yogedde ebibi. Nze simanyi bisindika. Abakomenti amaanyi nga gabawedde. Biswaka yabimpeerezza. Naye asindika ebibye. Wano ogambe nti olina ka vidiyo ng'omwana atutte wali nga muli mukwetira. Nze mbyogedde naye ate nze sinnabatuuka kwegatta. Sinnabatuuka kwegatta. Otya? Ne mu nju yange temulimu musajja. Tonatuuka kwegatta tonnawona okuva lwe wazaala. Sinnaba kuwona. Attack Maulid. Kakati kasooke nnoonye biswanka wano. Banga ensonga zino ndoza muziwulidde.